Enkuba efudde mbi mu ttuntu ya leero erese emiranga na biwoobe mu kitundu kya Lubigi ekipande bwe kigwiridde abantu 3 abadde beggamye mu takisi namba UAW 216N ng'eno ebadde kizibiti ku poliisi y'omu Lubigi. Omuntu omu yafiiriddewo, ababiri okubadde n'omwana omuto ne baddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Okusinza ku batuuze, omugenzi Emiddu Najjemba ng'abadde akola ne nnyina nga batunda ngoye z'abasajja ku luguudo ng'era we yavudde kyokweggama enkuba. Kisangamu abantu basatu akaana akato ne maama w'omwana naye ekirungi maama w'omwana n'akaana akato bamuddemu naye omwana gwe babadde naye yaafudde. Abaana enkwe eresi yabadde mu kibuga mungi kino ekipande kwayo omwana abadde yeggambye twalizaamu ESSE ebadde y'amaanyi nnyo kubanga ebbanga ddene nnyo nga ekyuma kyamutudire nga tasobola kuvaayo okuleka ng'emmotoka zimaze okujja nezikola ki nezitula emmotoka then ne basobola okulaba engeri gye bamugjayo. Poliisi y'abazime moto ezze bukubirira okugyawo omugenzi abadde awagamidde mu takisi ebadde yeefunyizza olw'obuzito bw'ekipande. Bazadde b'omugenzi Justin Nampeera ne Vincent Semwanga bamwogeddeko ng'abadde omuwulize. Mawulire gansanze Wakiso gy'embeera ebanga nti muwalawo ekipande kimukubye ekyawali ku poliisi. Abantu bavumidde enkola y'ebipande bino gye bagamba nti ya kibogwe. Ekipande kino luli kyagwa ne bakikwata ne bakola ki ne bakizaawo singa bateekako obukonde ebikiwanira support n'ensobo kiwanira kibeera nga kisobola okuyimirira ki obulungi naye ekipande luli bakizaawo bubi. Naye otunuuliramu ko billboard eno engeri gyazimbibwamu kirabika nti no yali yafunako dapra ne baddamu ne bagiddamu ne bagizimba bupya. N'ekyo kintu kiddayo ku bannannyini billboards batunuulye billboards zaabwe ziri mu state ki. Bonga abantu betulowooza nti bayinginiya bamanyi kye balina okukola kirabika bakozesa ebyuma nga binafu so bongere omutindo ku kintu ekyo. Josephine Lonkse yakusakidde eggulu eno.